Kooti esookerwako ey'e Butambala esomedde omubaka wa Paalamenti oyo Muhammad Mwanga Kivumbi omusango gw'obutujju mu ttuntu lya leero. Mwanga Kivumbi olumaze okusomera omusango ogwo omulamuzi amusindize kwa limanda mu kkomera ekitali awo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogujja ogwokubiri. Okusinziira ku mpaaba eyanjuddwa mu maaso g'omulamuzi Ssejjemba Deogratius, Mwanga Kivumbi n'abalala abakyalira ku nsiko wakati wanga 11 nenga 17 omwezi guno baasinzira mu bitundu by'ekibibi n'eggombe mu Butambala ne baluka olukwe olw'okutabangula eggwanga. Kigambibwa nti mu bimu ku bye baakola mwalimu okulumba ekitebe ekya poliisi ey'ekibibi, okugezaako okulumba ekifo awagattirwa obululu mu Gombe wamu n'okuziba oluguudo, okwonoona emmotoka 7 n'okuviirako abantu 7 okufa. Mu kusooka kooti yayimiriddemu okumala essaawa nnamba okuwa ekyanya Mwanga Kivumbi afune bannamateeka be nga bwe yasabye kooti eyo, wabula kooti etuuse kuddamu kutuula nga bannamateeka ba Kivumbi tebalabikako. Mwanga Kivumbi kooti bwezeemu okutuula yasazeewo nti yeewolereze ne yeebuuza ekimuvunaanisa ng'ate ye yatuusibwako ebikolobero ebyava mu kanyoolagana akaaliwo ng'okulonda kuwedde. Mu kooti tebaddeyo bawagizi ba mubaka oyo Mwanga Kivumbi, bannamateeka be newankubadde abakulembeze mu kibiina kya NUP wadde abooluganda lwe. Omulamuzi oyo alagidde Mwanga Kivumbi akomezebwewo ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokubiri okumanya okunoonyereza bwe kutuuse ku musango guno. Kinajjukirwa nti Ssabbiiti ewedde nga 15 ku lunaku lw'okulonda ab'ebyokwerinda baagobagana n'ekibinja eky'abavubuka abagambibwa nti bawagizi ba Mwanga Kivumbi abaali basudde emisanvu mu luguudo, era nti abamu mu kudduka ab'ebyokwerinda babasindirira ebyasi ebyabattirawo. Akulira abalamuzi ba kooti ey'e Masaka Albert Asimwe agobye ebyokuddamu okubala obululu ku kifo ky'omubaka wa Paalamenti wa Kalungu West bwe kizuuse nti ezimu ku bokisi z'obululu zisangiddwa nga baaziggyako dda envumbo. Kalungu West erina polling stations 12 wabula nga ku zino omulamuzi wamu ne bannamateeka ba Ssemakula Sajja n'ab'akakiiko ak'ebyokulonda bwe batuuse mu sitoowa awakuumirwa ebbokisi z'obululu zino basanze bokisi 5 ng'envumbo zaazo zaakutulwa dda. Ate bokisi endala nga teriiko kalambe konna. Esangiddwa nga teriiko kalambe konna akalaga ekitundu gye yavudde. Bw'atyo omulamuzi Albert Asimwe kwe kuyimiriza ebyokuddamu okubala obululu obwo ng'agamba nti kooti tekakasa obanga obululu buno tebaabukuttemu. Omulamuzi oyo wabula alagidde akulira ebyokulonda mu disitulikiti y'e Kalungu Teddy Nabukenya okuddamu bokisi z'obululu zino 6 aziteekeko envumbo wamu n'okukuuma obutiribiri sitoowa omuli obululu obwo, n'awa Ssemakula Sajja amagezi nti yeeyongereyo mu kooti esinga ku yiye. The returning officer is directed to reseal all the 6 boxes in presence of all the parties, and each seal should be recorded to distinguish the boxes with original seals and those put on new boxes whose seals were found open or destroyed. 2. The store of the ballot boxes of both Kalungu West and Kalungu East constituency shall remain locked and under seal until final disposal of the application arising from Kalungu East. Wabula Ssemakula Ismail Sajja ne pulida we Ambrose Tebyasa bategeeza nti bagenda kusaba akakiiko k'ebyokulonda kanguyiriza okuteeka Ssewungu mu kyapa kya gavumenti oluvannyuma bagende mu kooti enkulu bamugguleko omusango ku ngeri obululu buno gye bwalangirirwamu. Bwe baali baleeta wano boxes z'obululu bakikola mu bugenderevu era babadde bakimanyi nti bamenyako seals. Naye era ekyo tekitulobedde, siiru tuzizizaako nga tukolaganira wamu ne omulamuzi alagidde ziddeko, tugenda mutwala mu High Court. Ndowooza omusango tegujja na kutwala myezi 3 kuba kati amateeka gakyukamu. Mwami Ssewungu afunye just akamwenyumwenyu ka myezi 2-3 agenda kuvayo mu Paalamenti kubanga teyawangula, tagenda kwekakatika ku bannakalungu. Bannakalungu mbagamba nti babeere bagumu nnyo, emyezi 5 oba 3 egiriyo omwami Ssewungu okusobola okuvaayo nga High Court emujjayo si kinene nnyo. Ye Ssewungu Joseph Gonzaga yeebazizza omulamuzi olw'okugoba omusango guno. Naye omulamuzi mwebaza kubanga kooti genda byesoose nga bazudde box and tampering with nasigala nga kyayagala submissions ku bakanso.
tekiri common omulamuzi bwasanga ekyo akola ki adischarge nga duty kubanga awo wakoma kati baba agenda kyayagala okukola ekirala kyonna akikole nze amaanyi genina ga Katonda amaanyi genina ga mazima kyova olaba eggwanga wenna wendi temunnafuna likodi ku Sseewungu nti ki sibba ttaka sinyaga sikumpanya ate sigendangako mu kooti guno gwe mulundi gwegusosesewo ng'ogenda mu kooti nga bampaabira mu bulu bwe nafuna tebumala kati tulinde ey'okubiri naye tujja ginaabanga sabbuuni. Mu kalulu akaakubwa ku Lwokuna oluwedde akulira ebyokulonda mu disitulikiti y'e Kalungu yalangirira Joseph Songo Gonzaga nti ayiseewo ku buwanguzi nga yafuna enjawulo ya bululu 46 bwokka. Kono alangiridde munna NRM Francis Lukoya Mukome nga ssentebe omujjo wa disitulikiti y'e Mukono ate n'asazaamu byasoose okulangirira nga yasoose kulangirira munna NUP Johnson Muyanja Ssennyonga. Omusasi waffe Prose Nalugoka abituwe. Ku ssaawa 9 ez'emisana akulira ebyokulonda Mukono Emily Amongin yasoose n'alangirira munna NUP Johnson Muyanja Ssennyonga nga omuwanguzi ku kifo kya ssentebe wa disitulikiti y'e Mukono nga yabadde awangudde n'obululu emitwalo 5,186 nga addiriddwa owa NRM Francis Lukoya Mukome n'obululu emitwalo 5,254 ate Lauben Ssennyonja atalina kibiina nga yabadde akwatte ekyokusatu n'obululu 2,995. Cast as recorded on each declaration of results form in accordance with section 147 of the Local Governments Act, Cap 138, declare that the total number of valid votes cast for each candidate are as follows. Lukoya Francis Mukome, NRM, 50,254. Muyanja Johnson Ssennyonga, NUP, 51,686. Ssenyonjo Luben, Independent, 2,995. Accordingly, as returning officer for Mukono Electoral District, and in accordance with section 147 of the Local Governments Act, Cap 138, I declare Muyanja Johnson Ssennyonga, who has obtained the largest number of votes, to be elected candidate for Mukono Electoral District. Oluvannyuma lw'okulangirira Muyanja, bana NRM balaze obutali bumativu nga bagamba ebirangiriddwa tebibadde bituufu olwo ne wabaawo abakulu abeesoze w'ofiisi y'abyokulira ebyokulonda nga akafubo kano katwalidde ddala essaawa eziweze 2 ekiraliikirizza abannuupu ne baagala okumanya ebigenda mu maaso. Wabula oluvannyuma lw'akafubo kano omukyala Emily Amongin afulumye ebweru ku ssaawa 12 nga okwawukanako ne byasoose okusoma ate ku luno alangiridde munna NRM Francis Lukoya Mukome nga asinzeeko Muyanja obululu 50. Electoral District, in accordance with section 147 of the Local Governments Act, Cap 138, I declare Lukoya Francis. Kino nno kireseewo embeera ey'okulukusa amaziga okuva eri bannanuupu nga ye Johnson Muyanja Ssennyonga ayogedde ku mbeera eno. Kati obutaleetawo wano nsasagge n'abaana baffe kuggwera mu makomera kubakuba tiya gaasi katusimbule tudde ewaffe Mukama ababadde obululu ab'omukisa ate ensi neetuga ekiseera n'emanya nti ekituufu kyetaagisa. Ng'oggyeko NRM okuwangula ekifo kya ssentebe ne bakansala abasinze okuyitamu nabo bakibiina kino ekya NRM. Ebyo nga bikyali bityo wabaddewo ensiitaano mu kulangirira munna NRM Engineer Ian Kyeyonese Ngonzi ku bwa ssentebe bwa disitulikiti y'e Wakiso munna NUP gwe bawangudde Najja Nasifu bw'abadde agezaako okuwakanya ebirangiriddwa. Omusasi waffe Ssaalongo Charles Kamamasembe byonna birina. Obuzibu bwonna bubudde akuli ebyokulonda Robert Musinguzi kwe kuyita Engineer Ian Kyeyune agende amulangirire nga omuwanguzi. Olwo abadde yeesimbyewo ku kifo kye kimu Najja Nasifu nga era ye speaker wa district eno mukadde kano abuuse entebe n'adduka mangu n'agenda akwata omuzindaalo era wano wavudde obuzibu bwonna. Don't be forced to do what's not right.
I'm not with you. No. Where to appeal for? I can't wait for an appeal. I can't wait for an appeal. I want the election. I want the election. Are you using violence to win an election? I'm not using violence. That's why I was seated here for the whole day. I got my declaration forms and I tell it. I won here with 40,000. A difference. I'm Abasirikale bayiise ne batandika okumukwagala okumufulumya n'agwa wansi ne yatandika okugera bamukuludde okumutuusa ku mulyango naye awo tayagadde kuvaawo era batuse n'omuyuliza engoye na buli kimu era wano akulira ebya poliisi mu mambuka ga Kampala n'emiriraano Nanoka Moses ne ttiimu ye wano basinzidde ne bamwegayirira aleke ebyonna byabadde akola batandika okwogera eby'ebitu ekikulu asobole okufulumizibwa bulungi kintu kyagaanyi era wano bamugjeewo nga bakozesa lyanyi era oluvannyuma lw'okumufulumya Robert Musinguzi alangiridde Engineer Ian Kyeyune nga ssentebe wa disitulikiti eno Kyeyune Ian Sengozi 177,710 Naja Nasif 99,235 Nakafero Flavia 10,587 Accordingly, as a returning officer for Wakiso Electoral District and in accordance with Section 147 of the Local Government Act, I declare Kyeyune Ian Sengozi, who has obtained the largest number of votes, to be elected candidate for Wakiso Electoral District. Wabula oluvannyuma lw'okulangirirwa abasirikale bataamye ne bagoba buli muntu yenna mu kifo kino nga ne bannamawulire tebabatalizza era tebakkirizeemu kubakkiriza kuddayo kwambuka waggulu nga wano wansi buli olwo abadde ayingira bamwaza ababuulire wajalaga na kiki n'okulaga endagamuntu zaabwe wabula mu kumufulumya Najja Nasiifu ye alaajanye. I'm not following the procedures this time. Do what you want to me. I'm not standing up. I'm not following the procedure. No. No, I'm not. Even if you want to. I'm not. Ataakulira akakiiko k'ebyokulonda mu disitulikiti y'e Lwengo Peace Kyogabirwe alangiridde munna NUP Kizito Abbas ku bwa ssentebe bwa disitulikiti eyo. Kizito Abbas owa NUP afunye obululu emitwalo 2,167 ate Lubega Joseph Bazoonono wa NRM n'afuna obululu emitwalo 2,115. Munnakibiina kya FDC Mpaji Mudashiru yafunye obululu 145. Kizito Abbas moved to 21,670. Lubega Joseph Bazono na NRM 21,195. Mpanji Mudasiru. Ssentebe wa disitulikiti y'e Lwengo omujja Kizito Abbas oluvannyuma lw'okumulangirira ayozezza ne ku munye ng'agamba nti abadde tasuubira buwanguzi buno. Nimusanyufu nnyo ate ndi munakuwavu olwe tuyisemu mu kalulu kano okutuka okabagana amaziga lwa bizibu bye tuyisemu mu kalulu kano okulaba nga kasobodde okubaawo buli kimu bakikoze naye nga bwe nabagambye ekyo nga eddoboozi ly'abantu lijja kusinga eddoboozi ly'omuntu eno wiini yange dedicatedde baganda bange abali mu kkomera abakwatirwa olw'akalulu kano basuubiza nammwe tetujja kubaswaza biga. Mu ngeri emu kyadde akyakulira ebyokulonda mu kibuga Jjinja Flavia Nakasi alangiridde munna NRM Nagaya Abdallah ku bwammeeya bw'ekibuga ekyo ng'azze mu bigere bya Kasoro Peter atawezezza bululu. Nagaya afunye obululu omutwalo 1,158 muna NUP Kirunda Mubaraka n'akwata kifo kya kubiri n'obululu omutwalo 1,192 n'abalala 6 ne bagoberera. Nagaya asuubiza nti agenda kugatta bannakibuga wadde nga bandowooza za njawulo mu byobufuzi n'okuzimba ekibuga ekibadde kifuuse ekisekererwa. Easy, but at least we are here now. We've emerged the winners. I call upon everyone those I've contested with to come together, forget about the politics, because now it is done. We must join hands and work together for the development of the city, because this is our city. Wabula muna NUP Kirunda Mubaraka abadde omukaawu agaanye okukkaanya n'ebirangiriddwa akakiiko k'ebyokulonda era agambye nti obuwanguzi bwe bunyagiddwa. Nti abataka baalonze omuntu otambula ekibuga kyona kyona obuuza nani ye mwalonze n'ababaire kutali ssente awona ku polling station gye balonze
yabaine Kironda Mbaraka dane ndo kutegeza buli polling station eziramu amiyo yasinze kuninze nasinze twamulaga DRF mu ntadda ifeni dinentufu ayi bari wongere ko ibiri bafunye ubibiri bafunyana bayongera ku zero bafunana yo nembere bari ayi otherwise endo kakasaba takanti mwe bari kumpa kaluni